omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we nga beetonda olw'ebyo byonna bye bakoze mu myaka 40 mu kutufuga. Omanyi we weetonda mu public, when you make a public apology, it's very risky because some people may believe you and others may say, bino bye biki. I don't know, did you believe him or not? I don't know. Buli omu akyeddiremu. Aba akikkiriza, aba agamba yi bambi yeetonze, ate abalala ne bagamba So I think it would have if the president had told us what he had done wrong. Nze mukulaba okwange nti singa yatottola n'agamba nti bannange bino bye nakoze bino bikyamu, nze ne famire yange n'abantu baffe tubye trillioni za ssente naye mutusonyiwe n'akyatula bannange tussa abantu bangi mutusonyiwe tussa abantu mutusonyiwe kubanga emmotoka zaffe eziba ziyitawo ku northern bypass tukola jaamu ya ssaawa nnamba. Mutusonyiwe olw'abantu abawambibwa ne basibibwa obwereere naye ebyasobola okubyogera asobola okubyatula. Lwaki teyabyatudde? Mbuuza bubuuza nange kubanga abooluganda bwe tuba tugenda okwenenya ng'abakatoliki kereziya etugamba tweteekateeka tutya. Ekisooka kyeki okunoonya ki? Nawulira omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we nga beetonda olw'ebyo byonna bye bakoze mu myaka 40 mu kutufuga. Omanyi we weetonda mu public, when you make a public apology, it's very risky because some people may believe you and others may say bino bye biki. I don't know, did you believe him or not? I don't know. Buli omu akyeddiremu. Aba akikkiriza, aba agamba yi bambi yeetonze, ate abalala ne bagamba So I think it would have been good if the president had told us what he had done wrong. Nze mukulaba okwange nina post ginalabye ku mukutu gwa NTV ng'egamba nti Buganda yayaniriza okwetonda kwa Museveni. Neneebuuza Buganda ki eno gye boogerako Museveni gye yeetondedde neeyaniriza okwetonda kwa Museveni? Eriye yakola akakampuni ke n'akatuuma Buganda oba boogera ku Buganda region eyaffe? Byannimye otegeera. Mwogera ku Buganda region ebanja gavumenti ya Museveni obuwumbi obusoba mu 500 bwe yagaana okusasula olwa property za Buganda zeekozesa omuli amakomera g'ekigo omuli barakisi z'embuya n'ebifo ebirala. Ye Buganda gye mwogerako eyayaniriza okwetonda kwa Museveni. Mwogera ku Buganda region eyo nga gavumenti ya Museveni yakamala okusiba ebizimbe bya Buganda kwekolera emirimu gyayo nti ebabanja omusolo n'esibako ebijegeri Buganda n'esasula naye nga gavumenti gyesasulira omusolo yo yagaana ogisasula rent ow'ebifo byayo byekozesa. Ye Buganda gye mwogerako eyakkiriza okwetonda kwa Museveni. Byannimye otegeera. Buganda ki gye mwogerako eyakkiriza okwetonda kwa Museveni? Mwogera ku Buganda region eyina ebijjukizo by'okujja kwa Museveni nga buwanga bw'abantu obusoba mu 50,000 abaatirimbulwa nga Museveni ajja. Eyo Buganda gye mugamba yayaniriza okwetonda kwa Museveni.
mwogera ku Buganda region ebanja mailo zaayo akenda nga Museveni yazijimma. Buganda kiri gye mwogera ku Buganda region omuwanga lya abantu abaganda Museveni beyewerera okurashinga mweyagambye nti fenga abaganda I will crush those enemies. Ebyo mwogera ku Buganda ewangaliramu abantu abayitibwa abaganda Museveni yagamba okurashinga nga bwe yakurashinga abasooka kuba bwati bwe yakyogera tyajja tukurashinga nga bwe yakurashinga bali abasooka abasoba mitwala 100 obuwanga bwabwe buli luweero. Eyo gye mwogerako nti yakkiriza okwetonda kwa Museveni. Please mubiri mutunnyonnyole Buganda ki gye mwogerako yakkiriza okwetonda kwa Museveni? Mwogera Buganda yakkiriza okwetonda kwa Museveni eno erimu ekiwamba bantu bebawamba buli lunaku enkya n'eggulu. Abaana ba Buganda bazzukulu ba Buganda Bakibala John Bosco baddamulira nakutuusa kati balabikanga nako nga babulawo obubuzi hatta ana ye yayaniriza okwetonda kwa Museveni. Mutubulire baani aba oninga Buganda abagigwa ne bagifuula property yaabwe nga Museveni bwayogera balina okugamba nti kyo tukkiriza Museveni kino tuganye. Be baani abo abatalifa Abaganda? Be baani? Temutujjamize bantu mmwe fenga Abaganda tetusobola kusonyiwa Museveni ku bikolobero ebiyitirivu bungi byagenda mu maaso nga atukola okujja nga akedde enkya naga nti bannange nsize wano tutule ku mmeeza mubanja ki tukubanja obumbi waffe 565 buubwo kyekirala mailo zaffe akenda ziizo kino kiki nti biibyo bannange myakaana gimala nkitadde mufune omuntu abakulembera zenzize ebbali mu nsonyi byonna ebyasobako ebyo apology gye tumanyi. Omuntu yetonda ava ku kikola yetonda kuva ku bikolwa bikyamu byakola so teyetonda ng'agenda maaso n'okukola ebikyamu. Okwo tekuba kwetonda kubeera kumanyiira kaba kamanyiiro kuba kumookinga oba kitegedde just kumookinga. Temutujjamize mu aba Buganda temutujjamize. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nina post gye nalabye ku mukutu gwa NTV ng'egamba nti Buganda yayaniriza okwetonda kwa Museveni. Neneebuuza Buganda ki eno gye boogerako Museveni gye yeetondedde neeyaniriza okwetonda kwa Museveni? Eriye yakola ka kampuni ke n'akatuuma Buganda oba boogera ku Buganda region eyaffe? Byannimye otegeera. Mwogera ku Buganda region ebanja gavumenti ya Museveni obuwumbi obusoba mu 500 bwe yagaana okusasula olwa property za Buganda zeekozesa omuli amakomera g'ekigo omuli barakisi z'embuya n'ebifo ebirala. Ye Buganda gye mwogerako eyayaniriza okwetonda kwa Museveni. Mwogera ku Buganda region eyo nga gavumenti ya Museveni yakamala okusiba ebizi